Enkuba ekedde kufunda emma mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu oluvannyuma obudde bubadde bwa kiddedde. Eno alipoota y'embeera y'obudde wano ku Bukedde TV omwanjuzi nze Agnes Nalukwago. Okusinziira ku alipoota gye twafunye, Arua yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yawezezza millimeters 66 n'obutundutundu 6 so nga Telira yawezezza millimeters 53 n'obutundutundu 2 olwo Kasese neweza millimeters 46. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi saako n'empewo empeweevu ezikunta nga ziva ku sserwandula mpewo ayitibwa masikaline okudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwekakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bukiikakkono saako n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Oluvannyuma olw'eggulo tusuubira enkuba okugendera ddala maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 27 eyo mu bukiikakkono so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 24 olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 22. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi, Dar es Salaam ne Amsterdam tubisuubira okuba n'enkuba so nga ate ennatonnya mu Nairobi saako ne Amsterdam tugisuubira n'okubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu. Mu Dubai tusuubira akasana okumimiranga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 37. Ebyo tusobodde okufunayo okuva mu kiwonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigala nga yeekuumira ku Bukedde TV yo nze Agnes Nalukwago nkwagaliza weekend ennungi.